Spice Dana olunaku olwajjo yabizzeemu era yasobodde okuba ate ng'adduukirira bannaffe abagwirwa enjega ey'ekiteezi. Spice Dana yawukanyeeko ku bayimbi bangi nnyo wadde ensonga eno abayimbi beefuula abatabiraba naye Spice Dana abaddewo nnyo ku lw'abantu. Bino nno ebintu Spice byasinga okukola bye bisinga omuntu kimusigala ku mutima wadde n'aba nga talinawo oluyimba lupya naye ekyo ekintu kyayinza okukola ekitava ku muntu ku mutima. Spice Dana ate abayimbi agezezzaako okukibalaga ng'abiteeka mu kamera abawa inspiration naye ndowooza abayimbi abalala oba kikyagaanye naye nga Spice Dana akoze kyamaanyi nnyo era olunaku olwajjo yabadduukiridde n'ebintu eby'enjawulo. Yabadde ne muyimbi munne gwe bayita Carol Kasita nga omanyi Carol Kasita balina pulojekiti yaabwe etambula mutabani wo pulojekiti etambulira ddala kati wakati mu kutambuza endongo yaabwe n'okuddiza ku bawagizi kubanga bano abayingira endongo ey'ettaano ey'omutwalo ate nga be bantu baffe mu mbeera eyo. Spice Dana wakati mu kuzza emitima gyabwe n'okulaga nti ali wamu nabo kyasobodde okuba ate ng'akola. Carol Kasita agamba okuyamba kuno kuba kakatako. Tuzako wano mu Kiteezi kudduukirira abantu abafuna obuzibu emabega kaawo rubbish abayiikira ate ne baba nga they lost their homes, they lost their loved ones. Kofe katuje tubadduke tuweeko some things ebyokweyambisa in this time of trial. Yoyo no Carol Kasita ng'ayogera ku nteekateeka. Spice Dana agamba nti okuyamba kuno kimukakatako kuba embeera eyo agimanyi nnyo ate nga bano be bawagizi be. Mbadde mutuwa nembiraba ku social media natyamu nalwawo n'okubikula videos ezo nga sobola kukikkiriza kubanga kikwasa ennaku okuwulira nti abaana abato people who are innocent bagendera mu mbeera ng'eno nga teyeeyagalidde tatuuse naye obulamu bw'abantu ne buggwawo bwe butyo kikwasa ennaku. Naye mbadde mutuwa nkomyewo this morning nkomyewo ku makya ga leero nengamba because mbadde nkiplaning ate Carol naye nemuyisaamu akasimu awo naye nanjoyininga nenatina omukyala gwenkola naye omu ku babosi bange netujja tusamude naye nga mbadde ne plan just obudde mbadde sinabufuna. Abadde mutuwa nga bw'ategeezezza Spice Dana bantu bangi nnyo azze abadduukirira mu mbeera ebeeguddewo mu ggwanga. Spice Dana nno abayimbi kyasinga okubakubisa ye ne management ye sigamba nti bagenda kweraga kwekubya bifaananyi bagenze okukola ekyo kigenda osigala mu bantu. Yabawadde ebintu bingi nnyo era agamba nti bano be bawagizi baabwe abayingira endongo yaabwe eri ey'okukaalo kukaalo eya season bw'eba etuuse. Ate ekirungi buli gwe mbadde ngamba nti tukole kino ng'akibayinga era bwe nagambyeko ne kampani benkolera ba Yakit batuwadde emmotoka namba ogirabe ebyokunywa juice mazzi tebaniziza yadde okulinda okunnyonnyola then nange nengattako emmere Carol naye n'agattako emmere natina n'agattako emmere ne tukwatira wamu ne tujja kubanga bano be bafaani baffe gye tujja essente kati nze nalabye nga mu butuufu ffenna kitukwatako basically anyway it's not about me oba Carol yekka naye ffenna kuba kati tuyise ne ku post ezimu nga ziri ku Carol she's going to perform mu Kiteezi next week nengamba you can imagine bagenda kumpagira ate nga nazze gobaddizzaawo nazze before even nga sinabona kujja kuyimba next week so mukama nga tusobozesezza nga tusobodde okufuna obusobozi obusinga. Ye Spice Dana agamba mu nteekateeka eno abantu agenda kufuna akadde asobole okuba ate ng'asaba abantu babawe ku bigambo eby'enjawulo ebiyinza obbagumya wadde oyinza obbawa ebintu mu mbeera yonna naye waliwo ebigambo ebyetaaga obbagumya. Omuntu yaviirwako ebintu bye eyafiirwa abantu be
waliwo ebigambo ebiyinza omugumya. Actually obudde okunyumya namu bagumya kisingako n'ebintu by'obuuze nabyo kubanga omuntu ayagala awulire ng'omugamba nti osobola okimeekinga kozi akadde ke balimu kazibu nnyo bamu bafiiriddwako baami baabwe abaana baabwe eyo pain tosobola gizaawo naye bwe bafuna abagumya buli balaba omuntu ajja ng'alaga ali nabo kunyumyamuko nabo ndoza kibawo essuubi era nja kugerako n'abaami abatuwadde omukisa guno okujja wano leero toba tusonyumyamuko nabo. It's okay, we are human. Me, I'm human as a person. Omuntu afuna obuzibu mba njagala muyambe naturally. Ate also I have a friend naye nga ali human and warm. Kati yanga mekaba tugende tuddukire ku bantu b'ekiteesi ne mugamba tugende ne tujja. Y'ensonga eyo Spice Diana nno. Abayimbi abatannakitegeera nti ensonga z'ekiteezi ndowooza Spice Diana yajja okubayambako okubategeeza nti abantu bali mu mbeera etali nnungi okubayambako okuba abayimbi bategeka ebivvulu. Spice Diana yabadduukiridde agamba n'akasente ayina kawadde ku bantu awo okubayambako mu mbeera eyo bijja kutwaliza bonna abalala bali era nga nabo naffe tetwagala nnyo era basigale wano so we even left some money Diana wali ku donation basobola okukola nga busapos ne bafuna how to go to start from with their lives tulesewo wali sente wali ku Red Cross wennyini. Yes, wano abantu ngaera Karo bagambye abantu bali strong tuse balina mutuyimbiramu nnyimba zaffe kitegeeza bambi bagumye kubanga ensi yo bwetyo tulina okwegumya naffe tuzze mu nnaku naye ate tetuzze kubalaga ate ennaku tituli sad tuzze bateekako kamwenyumwenyu kubalaga nti no tube strong obulamu kiggwa bulamu agamba nti okufuna chance okugendayo tebyabadde byangu naye management yasobodde okuba ate ng'eyogera n'abakulu ne batuuka ekiteezi bantu bano. Ate emirimu egiriwo nga woolaba si buli mawulire nti gabeerawo si buli muntu nti naye bw'oba oyise mu mitendera emituufu kati nganze jjo maneja wange yazze n'abuuza bannange tukoze tutya okutuuka wano okudonetinga bye tulina ne bamubuulira ekyetaagisa ne tujja leero naye era tufunyemu obuzibu awo ku bya security kubanga bwe tuzze bantu bangi batugiddeko tuzze n'abantu bangi ate nga bamu tetubamanyi abalala batwegasseeko olw'omutima omulungi naye ng'ate munda tebakkirizayo bantu bangi naye tobanenya kubanga era bakola kisinga eri abantu. Ye Spice Diana ne management ye kye bakoze ekyenjawulo naye nga si kyekisoose akikoledde ddala mu bantu ab'enjawulo takikola lwa mawulire wabula akikola lw'abantu olw'omutima ogwo gw'ayina kitegeeza omuntu gw'akikoledde ku mutima kisigalawo era mbayimbi ono wanjawulomukko ne waba talina luyimba omuntu gw'akoledde ekyo kiba kirala.